program Behind the News tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Mujjanjabye era mulijjukirwa abanywanyi mwenna abalina kye mukoze ng'ebyaddala kiyamba eggwanga ino Uganda, kiyamba omuntu Ssekinnoomu, kiyamba Ssemazinga Africa, kiyamba n'ensi yonna. Ninga ekikulu kiri nti nno kibanga kizza bulamu nga tekitwala bulamu bannange bassebo ne bannyabo mwebale. Mukama Katonda akibabalire baga mulijjukirwa nekuba tetubamanyi ne kasobera nga gy'oli eyo nakitafali loteeka ku nseeno weebale nnyo weebali eddala. Lunaku lwa mukaaga zi ennaku z'omwezi 22 omwezi gwa 8 omwaka 2026 wetwogerera mu nsi yaffe mutuwangaalira ebintu bingi tubiraba bitambula nenga ate bitu affectinga ngaffe abantu nenga ekisinga obukulu kiri nti abaana bazze waka kati ffe tubalina abazadde kati nno awo abazadde abamu bagenda kuba nti bagenda mu shopping gye bagendako nakandise ku baana bange enkoko kika kyogera kuba nti obaliisa etali nkoko nansi. Muganda wange atuwuliriza kintu kikulu nnyo bw'obanga ogula enkoko abaana bagulira enkoko ennansi etajja kuba nti ebalwaza ebirwadde nga kansa n'ebirwadde ebirala kubanga enkoko zino zibeera zikulira ku ddagala n'ogenda okugisala ng'ekyalimu eddagala kati n'oli eddagala oba olidde butwa. Kati n'olw'ensonga eyo mwe baana mmwe we mutabadde abazadde bammwe eyo gye mubadde ku ssomero muyinza okuba mbadde mulya bubi nnyo olwokaga mulya bubi kyusaamuko muzadde mugabe nti taata oba maama balugamba titulya kiyo bwe oyagala kugula enkoko mugamba agula enkoko ennansi oba eŋŋanda oba kale ensoga oba enkyoli oba ennyankole enkoko ze twerundira ezikulya ku maanyi gaffe si kulya buli bukoko obwa weeks 2 olw'okuba binene bwe bityo bikubye eddagala ojja kufa nga tonatuuka. Kale n'olw'ensonga ogamba bulijjo nti ensi mwe tuli yo nkyankalamu tutambula nga tutambulidde waliwo pollution omukka bagukyankalanyiza gwonna tutambulira mu butwa bwereere tulya butwa bwereere tunywa butwa bwereere. N'olw'ensonga eyo kikulu nnyo okuba nti ku mmere kwolya at least buli lunaku tekulina kuba kubulako greens ebivaava byo birungi nnyo nyini ddala ate byabibeera birungi singa si bifuuyire kuba kalimune twagibwa ekirwadde ekyo ekyokufuuyira olw'okuba olyaga kutunda amazeewo naye okuba nibafuuyira buli kaseera. Naye tugamba nti nno bw'oba osobola werimira enveezo endiirwa ewakaawo waliwo bannaffe balimira mu bibokisi mu bikutiya ku lubalaza si wagazi waali ninagamba nti kalime envaaze aleme kuba ng'ate munange ali obutwa obulimiddwa abantu abalala bali abasuubuzi. So bw'obanga okikola ekyo weebale nnyo weebalire ddala. Bw'atakikola naawe kyolina okukola bw'ozogenda okuba nti oli ezo bagga nti kendeeza obutwa obuziriko ng'onyikako wali mu soda by cup maybe tunakendeza ku butwa kyekimu n'ennyaanya zemulya mmwe abaagali eddala ennyaanya ezo enfuuyire eddagala ensi yafadda so n'okuba tujjamu ebirwadde ebyo nga tulya greens. Nabagamba tuli mu kaweefube okulaba nti tugoba ebitula ebinene bye bayita bikatukuma ebinene okuva katale tudde katungu waffe oli omutini kubanga tuyamba nnyo ebikaawa eyo biyambira ddala omubiri gyaffe okuba ntujjamu ebirwadde. Kale n'olw'ensonga eyo basewo ne bannyabo nga bulijjo mukimanyi nti nno amazzi bwe bulamu omubiri gwaffe gusingamu mazzi buli kisi ebikolebwa olaba organs ezisinga obungi zikola lwa mazzi. N'olw'ensonga eyo nywa amazzi ozeewo amazzi malungi gagoba gajja obukyafu mu mibiri gyaffe so makulu nnyo okuba ntuganywa ne tunywa amazzi kikaaki nabagamba tunywa amazzi agamanyiddwa nga mineral water sige mazzi gemugula mu dduuka oba mu supermarket ge bagamba mineral water nedda oyo chemical water kubanga abeerako ne chemical composition ku kicupa ne mineral water ge mazzi ge weefumbidde ggwe gosinye wali mu nsulo oba ku luzzi oba ku bbowa n'oganywa nga temuli ddagala abateeka eddagala ku bbowa sige gwe tubagamba okunywa. Kakati n'olw'ensonga eyo gamazzi gekuba nti onywa munaffe atuliriza naga nti bw'oba ofunye ku budde kikulu nnyo kuba nti okola ku dduyiro kubanga dduyiro ye naye ayambako kasootuye nabwoti kiyamba omubiri okwezza obujja n'okufulumya ate obutwa. Bassebo ne bannyabo mbategeeza ne bajjukiza nti okusimba emiti kikulu nnyo okwantuza obutonde bw'ensi. Ensi eyakya omuliro gukutte amawanga ga Bulaaya abasanyawo ebibira ne bazimba amakolero ne bagamba nti industrialization gye batambulirako
obutonde bw'ensi ne babwerabira wetwogerera abantu bafa ebbugumu libasse abala mayumba gaweddewo property ziweddewo lwaki lwakulagajja lya butonde bwansi so kati munaffe ekisikiza ekyobeeramu ekyo siggwa simba omuti ogwolyako emiyembe oba kedo oba ki wagusangawo nawe simba abaana n'abazzukulu kwe balyegalira nabo bagambe nti aya bas n'obutonde bukuwa omukisa bassebo ne bannyabo ekyo kimaze okuba kiggwa bwe kityo nja bategeeza nti nno nga bulijjo omulangira kalema ge gange eno program emayiddwa nga ekiri emabega w'amawulire gano ge mateeka agafuga program behind the news etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news. Alright, tugamba nti nno kiriza obagaana Africa teri ayamba wabula gwekaweka omufirika gwena okuba nti weeyamba weetaase ate obeere ng'oli muno mukwatu kwetaaga naffe oli mulamu kale bassebo ne bannyamu mu studios nina Dr. Galiwango Henry. Dr. Galiwango Henry musomesa asomesa abasomesa obulimi ku ssettendekero ery'Amakerere. Sebo tusasa okulabako nate nate sebo nange weewale kunkyaza muli muti eyo tutyo tutyo Africa teri ayamba bw'otunuulira ekibadde mu Iran oba ekiri mu Iran America agamba njagala Hormuz njagala akagolomolo whether what njagala abantu banga abasirikale batasoggwa zolo abali ku lyato ogamba bali yawo Trump n'ayita Congress y'amangu basinise ddala ligende USS George Washington waliwo ne report gye nalaba nga bamba beesula ne mu nnyanja bavaako bagwe mu nnyanja baffe bawone bagamba obeera ku mazzi balina okwenako 25 maximum ng'oli ku mazzi okwo okibeera nga si kinga bakuggyeko oba takuggyako obwongo obutandika okukyankalanira ddala so kati babeera nga batutta omu Iran asobola okwerwanako naye ate gwe omufirika awulira nga wakkiriza buli kimu kijje mu matuugo mu lubuto lwo mu makaago tulina okwerwanako amazima genyere weeks zibadde 2 lera 22 ebula ennaku 8 tuyingira ogw'omwenda omwaka guddukanga gwe baagira gwe baagamba nti omwaka gulina okudduka kubanga ne byetukola bingi weewaawo nga bizza kitono ne byetukola bingi bangamba eddola yagudde dola erina okugwa dola yagudde erina okugwa kubanga nyiniyo naye yeefuddeko ate mu kulaga maanyi naye si mu kuginyweza kyokka ffe abeeno naye ne tugenda maaso ffe tuwulira akazito kibi bwe biba kibi nnyo last week budde bwali bukya galinga saa 9 ez'e Uganda Philippines nga zisanga 12 owulira ku musi gwe Philippines natta abantu nanyinya actually babadde bamapinga musisi ayise emyezi gino 2 bagamba kino tekibangawo magnitude likwayitira kale waliwo musisi omunene omutonotono n'obutono just n'okwesuukundamu ng'abadde mu motoka naye mungi ennaku zino kati awo simanyi oba Bishop Kazimba n'atugamba nti Yesu anaatera okudda simanyi abasinga gye bakizza eyo ffe twamuwulyako musisi wano twayitako katono luli tetwafuna nnyo kugira twafuna nnyo kusoomoozebwa tukyalina ndooza mukisa kubanga naffe wano tuli mu kkubo lya musi in fact oyogedde Philippines actually yasooka ndowooza Philippines yaliwa June waliwo Venezuela era June era nga gwakawo nga 24 tufuna Venezuela abantu bangi bafiira ddala then tuba tuli awo mugundi wano July nifuna wa Mexico nenaayita ate naye abeera magnitude 7 point something abeera waggulu then recent mu August 1 twafunye gundi Colombia actually abali mu kugira ali mu kuyita buyisi bwatyo ebintu bingi bibaddewo naye Mukama atulabiridde ono omusajja yafudde ono Nakatemba mukozi munnaffe wano
mukozi Alex Mukulu yaziikiddwa. Alinda baka video ka mwami lumu yalinga akolera bantu. Kagamba nti lunaku lumu abeera ali eyo. Alex Mukulu n'akyaza omutamivu wake namugamba sigenda kukyaza ngenze namuleka mu studio. Abantu baba ne principal naye waffe Kabubu neighbor wange afudde. Mama namuto zwadezo ya saa mwenda n'afa ekiro this morning. Neighbor wange twawukanya olusalusalo era nze namuwanibwa ekoleza amasanya muga nkuwadde gendo yake naye afudde. Ate jo twafiiriddwa ku school of agriculture secretary waffe Ruth Nambatya. Abantu bafudde. Naffe tufiiriddwa nno ebangi kojja muko wange bawasenga waffe yafa twamuzika erubulingo Lukaya awo Sheikh Lwanga Sheikh Lwanga twamuzika musajja adde w'amaanyi nnyawe Lukaya so twamuzika tuli awo ate headmaster waffe Kodi Kampala former headmaster Ouma Bwire natugendako tuba tuli awo nga tuziika tulina oji waffe Maureen Sitenda ne yafuddeyo akuziika ncha yafudde lunaku lwaggulu so abantu bafa bannange. Can you imagine? Yes. Is it because network yaffe egeze? Nedda tuli myaka mze gifa nze sinatuukayo ekyovunanyizibwa tuli myaka egyovunanyizibwa nti luli bafanga naye ng'oli awo gamba tekikwatako nnyo bw'aba afudde kale niwo omumanyi ne kati obudde buno kati oba just imagine kati bwetuba tubetukola naye Alex Mukulu afudde musajja mukulu naye kati naga nti era tukiba kikwata kubanga mukozi munno bintu bwe bityo. Ekyanyumidde ekirala wawulidde ku operation ganyegenya bagironki etandika ku Mande naku 10 Minister Freddy byamukama omanyi abadde akola nnyo wali mugondi mu PDM twetwa PDM awo nga y'omu ku abalina faamu ez'omulembe president n'amusembeza uyo kati mwadde gwa minister kati ali mu byanguudo nantambula yasooka kulabula luli ku byagundi kubya emmotoka zino ennene sino trucks y'omusenyu ne bagamba nezina eŋŋombe zivuvuzera wasabe bagenda bagula emmotoka ne bassaamu eŋŋombe ezitagiramu n'ababodaboda babalabula era ne baziwera tuba tuli awo wabula operation ganyegenya ejja kunnyumira kubanga edda twali tulowooza nti maybe makubo mabiri kale ovukosi kasangati matuga wa Kiso zo ganyegenya actually bw'ogituulamu atudde ku bodaboda akusinga kubanga ekitulinyisa emmotoka butayingiza nfuufu naye ganyegenya zirina ebituli wansi ganyegenya zirina ebituli ogituulamu n'enfuufu otuuka gy'ogenda nga gwe kennyini olidde enfuufu nga yaludde ku boda akusinga kyokka ng'ova mu mmotoka naye emmotoka nagaako emmotoka bino ebiri wano ebiri ntinda nakawanga bivudde niwaffe ku musanvu ku mbuzi egayaza road bimotoka bivundu switch zaafa bagita ignition switch kati agatta bugasibu waya neyaka mutudde muli n'agatta waya steering wana wabera ki ABS ekyo kibaga ekyo ekikubanga motoka efunya accident waliwo kituli kati eng'ombe era nawe yakawaya neyegatta ofuluma bwoti ngekwata empale nga bagiyuza kagamba otuula ku mutto nga guddugala nosinga engatta etambudde mu nfuufu bannange ezo emmotoka eziri awo mutu mu taxi ng'oli agenda kujja nga omutuka ewantu nga mwina kondakita naye nga driver gula onajja abagulire byonna tubiraba taxi nga ziriko enzigi kondakita agenda aluwaniridde ati obulabe obuli awo nnyonnyo ne wana ebwayise katooke era nansana wansi eyo emmotoka bivundu naye weelu nsa kati nogera kuwulira public outcry nga bakaaba abantu bagenda kaaba kubanga tebalina taxi namu bagenda zongeza ebbeeyi ku Mande kati bagenda kwongeramu 10,000 katooke bwayise badde nga 10,000 kayinza ogenda ku 2,300 ate abantu bagamba bane mutuvire motoka zaffe
omanyi nawuli aba taxi nga bajje bakayana bano bas egundi Rashid Sekindi abakulembeze baga nti taxi bane tugula mpya neyo igula taxi empero ija ku lugudo lw'Busaabala nga gavumenti eganyo dukola ngeringe egabwa sijja dukola ebinya biringa ebinya efufu eringa efufu mu taxi zifa. That is true. Nera still. Yes. Taxi katugeze eve Kampala egende Gulu lira Mbalala. Zo ziba zikyali namu ne kati bazikowa. Ngazegera zisembera Kampala bujuko. Oluva ngekoma Kampala Nsanji. Kuba Kampala Busega. Yes. Kubanga bali kyasobola kugenda ko. So era ziba zikoye. Lumu kibuyawo. Nga twali tugenda kusomba bintu za tugenda kutwala bintu bigabira abantu beka twewali mfuna taxi awo mugajo tutwale wano taxi aganti kali atulinya tutula taxi bwetinga agenda ayambuka kasoza ngamba wotugenda imoka tesiwa bulungi tesiwa bulungi batesiwa ngamba nanga soko sibe okula kasozi wetulinya kasozi nga alinya mutesiba nazo ga soko yimirire nemuga yimirire ga dayo sijja nawo nenga agenda mujje mpaka agenda kutikka abantu abatwala mpaka Nateete nenga bayitendo waggulu eno sima bingiro ne begenda bamanya abasirikale boyo bali ne betolola neshala abasirikale baba mayino bamanya atakatezi motoka zikati bazikwata kubanga bemanyi ne badrive motoka empya zibakwata kubanga bati bajimanyi nekatero nabenya bikadde ajana sola ko 10 wansi ate olusiba abasirikale babani babloka baabwe agamba oge mkyalo wa mobile mulo atudde genda obubu wa sente zange kati babani babloka bwe bubbi kati bwe tulina obwo ensije tulimu kati tusasira Uganda ne minister kuba yagambye nti bagakolagana ne poliisi poliisi bakolagana yo already yibaddewo nga yerimo kuli enguzi kati kuno teyigiriye oba kirabika koti emmotoka ganyegenya nafa abantu ziboole ngafa abantu ekitufu kirindi bwe mbeera nga nsazeewo kutambula ku luguudo oluwanvuko sirinya motoka ganyegenya era nze bamanyi mbeera ku stage awo ematuga wano bawanika wempe njagala motoka mpya kuba ganyegenya first of all tejjula ate tedduka anti buli omu tayagala girinya which is fine nange sigirinya era mpita kompite naye eriyo abatakala abasinga okulinyaganyegenya bana abasuubuzi kubanga nyegenya yatikka buli kimu ne mwoga aliko ettaka ateekayo butese n'abateeka wansi w'ebigere muyimusa ebigere so kinaakola kino kijja kola for a moment bamali bakiveeko ekijja kola for a moment operation ganyegenya bamali bakikakasuka ettale kali katandikira ndowooza tubavuba birango bino munafa atuliza tuli fenna Impact FM koli radio Lwasa Mayinja mu kaseera kano kennyini kalimo okujja ebirango byakama baffe. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Kali tukyali fenna munafa atuliriza Impact FM radio Lwasa Mayinja program ekiri emabega wa mawulire mu mbeera bwetyo tugamba nti no ne Dr. Galwanga mu studios tuli mukwogera ku nsonga ezibaddewo ezo ezituyamba kubanga obulamu bwaffe bukulu nnyo tulikuwa tubugoberera mu mbeera bwetyo nga twetwogera ku kyaba minisita ne Balaam Honorable yateekawo amateeka eri abanywi ebyagamba nti ali mu kutambula kuba nti balwanyisa corruption enguzi yakizuula nti abantu tebakola obudde bwonna bakeera mwenge bakeera mu mabaala kakati n'agamba nti amateeka bateekewo nti at least omuntu abeerenga okunywa oba n'abaggula baggulewo ssaawa 9 agamba nti productivity y'eggwanga Uganda baagala ebeerenga ekola ki nga yeeyongera mbuleka ebadde esse nnyo kino kituufu naba monti akuba eggulira maaso awo naga nti monti eriganda etali patriotic balingalaga na Uganda abanywi tunywa Uganda tunywa I should say, well, of course I'm a Ugandan. I should say bana Uganda banywa because me I don't. But you ati munai
abebe tubajaga nti no waliwo abatanywa Uganda baga nti Uganda banywi naffe ffena abatuntu baba batwaliddemu yes Minister Balamu minister mpoza afuna sente mekango omusala gwe this should be public knowledge minister simanyi kati zaafuna mumanyi president zaafuna ziyo bukadde meka busatu emitwalo nkaaga president Museveni kati ba minister zaabo ene bakozi ba government I think inakuba scale inakuba ki no minister afuna musaala minister afuna allowance afuna ansako okusinziira enenga baga nti ensako gye bafuna eba wakati wa $2,835 omwezi mkitegedde bwatyo batyo kwa babeerawo batyo minister cabinet minister ziba ne minister wa bulijjo state minister baga ziba 253 then oli ziba 238 olunaku olwo ayinza kukozesa sente nga mmeka minister mutuwaze places encourage amafuta gakozesa nga agenze nga kanto ebishizo nga milioni nga 10 ntono nnyo naawe milioni 10 ntono uzatambula n'abasirikale bawolole bano bakaluvini kayanja bana bawujja obunyama yes okay katukize mu president's office akozesa billion okay like 2 billion every day a week chi etibyo 2 billion bikushaye gwangayo so in a year nezibanga ziringa billion nga 7 obumbi rusanvu because 2 times 360 is 7 yes sakone wali 5 Uganda breweries yonga yo yoka batugamba nti botunulira emyenge jona jekola girimu almost 1 trillion mu musolo omwenge so omusolo guyingira kati Museveni wabera nga akozesa billion 7 ku trillion wabasagadde billion 3 kitegeeza nti factory oba amakampani gonna agali mu Uganda breweries n'emyenge giriyo girabirira president is home ate batugamba nti ng'ogasa omwenge omutuufu n'omukyamu gwonna nti ng'eggwanga tufunamu 15 trillion ng'eggwanga 15 trillion parliament ekozesa sente mmeka omwaka parliament tomanyi which is okay speaker gwe manyi nti yazirinyisa obuwumbi 25 ne kati yazisaze yazeko ku buwumbi buli obusatu ku obutaano so parliament zekoyesa ziba obuwumbi bubanga nozanga asatu mu something so kati nga tunakwata kunywa kuw'omwenge tucekinge ensaasaanya yaffe ne sente gye ziva tusalewo either tukendeze okwejalabya okumu okubadde kuva mu bintu ebyo if not tusigaleyo nga tufuna sente ezo obunonefu bweyongere obw'okunywa omwenge it is some tough explanation 15 trillion sente ezo nyingi ng'eggwanga twetaaga trillion 7 mu something okutambuza budget yaffe nejjukira budget ekigambo budget sente zemwetaaga ne GDP tebifaanagana GDP kitegeeza sente ezikoleddwa wonna so bwetubanga tukola naza trillion nga 2.3 bana kyogerako luli trillion 2.3 zetukola nga as a country kati ku 2.3 trillion 15 ziba zivudde mu byakunywa bitamiiza bitamiiza lutayogera ku mwenge omukyamu n'omulungi oguli mu ggwanga kati awo wetuli kakati mwambala mbwana bange wakusakisidinga okukendeeza kukutamiira ekisooka tuba tulina okuba nga tukendeezezza okwejalabya olw'essente zimanyi nti ziva mu mwenge agende ku buli media house abagambe mulekerawo okulanga omwenge kakati mwe abannaabu si mwe bannaabu
National Association of Broadcasters. Yes. Kale of course impact yaffe terimu bateranga mwenge. Kati abannaabo nabo bayinza okujjayo enjala nti ssebo Uganda Breweries batetwa sente weziti munazituwa obeera ku TV in the middle of the news Buganda kombucha bakuba obugulango in the middle of the news nga balaga omwenge mulungi nabaza abagandi gwa bulabe naye nga ate kiri kyekisinze gwa bulabe is only 2 seconds ate 2 seconds ne bakawandika wansi not for consumption to children under 18 bakogera kagwa kalango yeah kakati ngoje alinga bakyabukubira ddala kigamba nti sometimes okuba ebintu nga yo gavumenti emayiriwo musolo n'engagement bitta abantu oba yali last year jajja nyini yagenda erweyo n'alaunchinga factory ekola omwenge ng'egujja mu muwogo eri awo bayitawo kakinzi sabe guli otyo okukola beri mugondi mu Northern Uganda abana bagukola bakiyita artisanal bayiyayiya ebisigirisigi biki nga bulaba waneka wempe wano mu kirokoli bagamba mu kirokoli eyo you can imagine bayitawo mu kirokoli neyi wasinga omwenge kirokwe gwali abalokole kawempe yali abasiraamu aliyo bagira bagamba mu kirokoli kiza abatali basembe babeerawo ennyo kati bate basiraamu aliyuke bagufumbeera kati ng'ovudde ku banational mu abanaabu oba NAB yes tulina okgenda ku ba investors abaze mu ggwanga abakoze factory kati ekyewuunyisa abaana babakola mu factory it is illegal okunywa omwenge nga ate okola mu factory tekikirizibwa kunywa mwenge ng'okola mu factory because you have to keep sober oyina obutavaako kubanga ng'otegeera ate ogukolera bali abagunywa baleme kutegeera okutegeera kuveeko mulyoke muyingize ssente bakusasula abaana basome abawa shillings between 7 n'omutwalo olunaku abakazi ziri wa 7 wali wakati we5 n'aka7 men get higher income with the factory than women kati ezo factory ezimeruka ng'obutiko in the name of investors nazo waziseeke komo kati ate omulimi wange ali ekalamojja ali ekapucholwa ali mabbale naye bamuyiize ekyagenda okukola aleme kulima bbale akyuse system mpanvu aleme kulima bbale aleme kulima sogamu n'abalimi baffe abali esoloti all that stretch paka West Nile abalima kasava bave ku kasava balime ekirala ekitavaamu mwenge yes kyemanyi njogedde ebibuzaabuza kubanga omwenge sigwagala nze naye ate abagusurvivingako bangi bayitirivu ekonomi ogana ekitundu yanga ebyaddala kkiriza obagaana nga yetolodde olwaga nti no seze tufuna mpitirivu bweziti nenewe bisoboka anti kati abo badde nzija twalinanga BAT British American Tobacco sigala leero nze nsobola otambula omwezi mulamba nga sire muntu anya sigala nga simusanze kituufu ate yavanko sente mpitirivu zaali nnyingi actually nali mbuuza ne bangamba nti olwaleero musango kusanga ng'otunda omuti ogumu ogwa sigala olina kutunda paketi kati ate paketi ya bbeeyi ya bbeeyi so bw'oboogera esheeza n'agenda okugula alina okuba nga alinamu akasente akawera si bino bya 10 tyomulwe batuwala baana kati kyekyo so abalimi abali ng'ebunyolo eyo mu West Nile gye baalimanga baba batwalira ebimera ebirala bivaamu ssente n'abasikiriza okuva ku ki kutaaba obukosa akyaliyo naye kyemanyi tikale mwalimu n'omululu mulimu abasajja abakulu mu ggwanga bwe basindikiriza BAT ate ne baleetamu alliance
Alliance 1 bone bagala ate okutuuka mu katale BAT nesengukira e Nairobi ne bagamba nti you guys mwagala mwetuukire naye fa balina contract okusupplyinga kati kyovulaba value chain ya tabe egende ekendeera so Mwami Bala, we need better alternatives. Simanyi ba ministry kyegenda okuyambako wero jangu yaffe mu byobulimi tukuwa amagezi on other value chains zigenda osikiriza ebintu ebyo companies nezibadde zikola emyenge muzisikirize zive mu production y'omwenge zikola ebintu ebirala zikola ebintu ebirala so it is a long story it is not something achievable in 1 year China kutwala banga kodde okusikiriza this transition wanga gw'omwenge si mulungi omwenge si mulungi naye ate mune ekyewunyisa bakugamba nti city nga bulaba Las Vegas kiri Nevada in the state Las Vegas kyekibuga ekikulu literally people they drink 24/7 tebebaka kibuga kya zaala yes banywa ne batambira ne bagwere naye ate ekyewunyisa bakola sente balina sente kati let us look at other alternatives abantu ze bagenda okuddamu before we push this out kuba omwengo gukale somehow gukwatirira economy kuba in one way or another oluguudo kwentambula linza kubanga lwava muki mumwenge yes Bintu bino. So I wish him success. Let colleagues help him. Abantu abali mu police bamuyambeko. Jajja na yamuyambeko. Jajja amuyambeko. Kubanga yamutu kuwasa nti bano basobola okulekana. Jajja ebintu byatandise kuba okay. Sometimes we go amuyambeko. Ninga ne yakimesele ziva mu mwengezi kola kinita gwaga itagunywa. Nina still tagunywa ne yakimanyi nti no munafu. Muva mwaka senta kalabirira ensi. Ate ne shirala abantu abatabivu sometimes benzo kuba nguba ku managing. Okufuga ebira bweki. Kubanga oli bwanywa n'avaako tagenda kubuuza service. Jo wali ekivulu ndoza bakyabadde kya vinka ate nyanza waliyo King Saha yes kakati abantu abakola business ezekuusa kutamiza abantu abo basula bayoola ate ba sponsoring anti ebivulu ate ba sponsoring ebivulu ebyo so gavumenti yebaza omusolo egutaddeko abantu bakola nega kati luli batugoba fe Rwanda batugobayo olwebyo olw'omwenge gwa fogo the concern wano gukyagenda maaso nate mune kyewunsa I think it was the other Friday nali ku mawulire nga bagamba nti omukyala yali akulira ebyobulamu e Rwanda mu kumala okubaninga omwenge gwa Uganda ate ye bamusanga naye afumba omwenge mu Rwanda ne bamusiba katandikirawo Impact FM koli basebo ne banyabo program ekiri emabega wa mawulire atwogera ku nsonga zono kwanti omayakwana obulamu bwo boyitagira ddala nyoyida katudde tandikirawo munafa tuuliriza tovaawo program behind the news tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike okay tukyali fena munafa tuuliriza Impact FM kwoli radio Rwasa Mayinja bibigenda mu maaso mu ggwanga lyati Uganda n'okukyusa ekibuga twakyusa ekibuga kitwala Nakasongola bali mwezi yaganye okitwala kumujjako mugaati oba yagambye nti ekibuga Kampala kiri congested lwensonga nti planning yembi nti ikaleeteyo train ezijja okutambuza abantu jamwagwe mu kibuga naye temukitwala Nakasongola tajja kutuulayo. We might not see that in his reign mu bufuzi bwe. That might not happen. It might not even happen in the next 20 years. Ekibuga kisengula. It might not happen. Kiyinza obutabeera kyangu. Ekibuga gavumenti ye concentrating ngati katuzimbeeri oba babeera abantu. Ati gavumenti kunede webeera ngidde kali capital city egenze wano. Basobola yetandika eranga kusengula offices zaayo na kuzimbayo. Well, kukyemanya kitonotono Nakasongola etudde ku mafuta.
mafuta kale of course nti gekubidde side eri wali barracks. I know they don't want to hear this ng'omuntu wabujja akyogedde but that is public knowledge. Amafuta go gyegali. Nakasongola olaba nti nno Nakasongola district ya Abaluuli naye Abaluuli bagenda bafunzibwa nakyogerako ne Luli bafunzibwa omuluuli leero alina average kayika kamu buyika bubiri ettaka erisinga obungi lya Balaalo. So maybe it is a payback to Balaalo nti kati banna we are coming to develop the bigger the land you have mujje the more tugenda okuwa tukulirire. Tunuulira ekibuga Lagos ekya Nigeria tunuulira ekibuga Accra baba gamba nti nno they're looking at centrality nti ekibuga kina kubeera wakati wa ggwanga. I think that's not the logic. Accra kiri wansi eno ku Atlantic Ocean wansi ne Lagos kiri ku ocean wansi ate ng'ensi zikula zambuka. So the logic is not that. Naye Tanzania Dar es Salaam ali ku mazzi eri kati nze kye nandigambye tukole effort kulaba nga bwe tugamba nno buli tribe erina site yaayo. Federal buli tribe nti erina site tuteeke amaanyi tukuze ebibuga ebyo ng'omuntu teweetaga kujja Kampala mukuva Mbale is enough. Omuntu ali Arua is enough. Can you imagine omuntu bajja Arua Park wali nga emmotoka zitika bintu kuva Kampala bitwala Arua nga zayise ezimu ziva na Kenya eziteekwe Kampala kigamba so kati tukuze ebibuga ebyo bwe kiba nti kisaawe kya Nnyonyi it is okay tukuze Arua airfield efuuka international nga bula ntufunye kino ekyehoima naye efuuka international airport bwobeerako nkubanya example ku flight radar Kenya omanyi nti nno Eldoret kabuga kali wano ng'ebusiya it is an international airport. Kisumu nti Ennyonyi teyina kugenda Nairobi wakati wabula gyegenda yeri abagikozesa kati naffe wano ng'omuntu otaaka kujja Ntebe mbujje kulinnya Nnyonyi. Eri plan gye bagamba oteeka ekisaawe Karamoja very very good nti toyina kulinnya kujja Kampala olw'okubozze nti simanyi decentralize ne webeera nti olanze kino ekya parliament nali nkyagadde nti etuulekeo katugeze etuleke Karamoja bawulire ku bizibu byeyo. Kati nga bugamba nti nno tulina currency centers nti tulina ey'Embaala ey'Masaka ey'Embale Arua ey'Eggulu nti Bank of Uganda naye eri decentralized tetulina okukola naye kati bwogamba nti nate fena we put eyes ono Nakasongola kati ba speculator ye muntu alingiza ebijja nakola obuyaye bonna nzibirawa nga bugamba nti ekkubo ligenda ekkubo ly'eggaali ku Jinja Road kuliko omusajja ya forcing ekkubo ly'eggaali okuyita ewuwe because yali w'amaanyi eggaali y'omukka bamusasule minisita abadde abyogerako oli abala nti oluguudo lujja kuyita emyaka 4 mu maaso naga nagula ploti ozimala bugazi. So the issue is not transferring the capital city. The issue is equitable growth nti buli omu waali tukulaakulanyeewo services zituukeyo. In fact byatandika mpolampola kati abantu bagundi nga call center zino ezagundi for example nga MTN lulinga omuntu alinnya ajja Kampala wali service center nekati bameke sure ku Shoprite ne mwetolola usigera nekati bameke sure nti buli kibuga buli town mulimu service center ne buno obugabugo bwejja ekyo kye twetaaga nzola banze mbeere gayaza I no longer need to come to Kampala kubanga ebintu byasembedde nti bwe bamenye ekkubo lino eryekira abantu baba compensatinga kati bazimbya arcades ezitegeera obulungi obeere matuga teweetaga kujja Kampala amazima. Okay wetuli amunafu atuwuliriza mu kaseera kano kennyini noza tuba twolekera ate ekisingawo ku kino kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe gw'ow'emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana omuli w'enkwe naawe atayagaliza
bino si bibyo. Wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde. Okay, kale tuli fera mlafa tuliza ku noti musamu noti nya 989 oba osokuwa nti oseniko obubaka nimbanga soka tufuna bulungi nnyo nnyini ddala wano ago okuba nti ate otweyungako mu mbeera bwetyo gwaliko Impact FM radio Lwasa Mayinja. Kale katulabe yo obudde webwo program ekiremega amawulire akwoli mu kaseera kano kennyini atuka kwa tukwala kusimuza mmwe that is abayina ekyokwogera tugende mu maaso nga tulaba mulangira Dr. Galiwango lwaki USA erumba nsi zina mafuta America buchanga ebba mafuta ga Irani okay buchanga ebba mafuta aga Irani gajirema gabalema ensi biri USA ne Israeli zezisinga okutabangula ensi eno. Okay bwati wagambye Emmanuel tabangula ensi. Okay okay ababbi abo bantamiza ababbi bantamiza n'erinnya lyange erya Emmanuel Salongo wiza Emma tatalake ekalagala jali kale webali nyo bali dela. Thanks comrades. Okay, Uganda received an award as second consumers of alcohol. We are working hard to win next time. Our economy is open. Mwidu Muhammad Sharu Aradiso manyi Mwidu Muhammad ali rondoze talika alirao kale webali nyo bali dala Mwidu Muhammad. Okay, thanks for the alcohol business chain. Ebye kibuga bibozi owena mugongo. Paka eri sonde. Wewe unaona kubulya mwenge. Kati po gwe balimu. Actually mpaka ndowooza seeta eri kubasirikale. Ayaya. So po bakirimu ekintu ekyo. Bakirimu. Kale kabakusimuza abandoza oba nti nga tumaliriza ate. Okay katoye munafe ekyagamba. Ali kula ini sebo oba nyabo. Yala. Wangi. Langa kutuza sebo. Yes sebo nange wendi. Nendo kusagari wangu na mkuzo bado tuzuze ko ndapi sasa. Santenyo kutama bawuliza. Ngangira kalema oyo minister ndere yakola mu ebyo bwana balamu. Obatamala kola research ya salanga wayanga ti. Yekidala ofisi ndabanga je bamuwanja. Ndaba ali bamuwadde oba IGC doza yandikoze ekiro kyali na ibino byaliko insalo ko government je namulabi kiro mukaga kyatuza kitu amataka benefetinga mwelezi kale webali bali edala nenda the message so sija gisoma jowereza ngo abega mave ku mwenge Prince Lake Jona nedda message sija gisoma jowereza tujirekeyo kale Impact FM ko li hela Impact FM wajise Zeka yondo Fred sasa kulia sebo Songa jengendo soka ko ya Mr. Balam ndimusajja muloko nesu wagira kunya mwenge ne ndimu keji ne ntompindi ngamba agena abantu mutaka ettaka nalitunda kati mukugwa amwe suvi nga byonna biweddeyo n'agamba kati solution ye mwenge kati nekyache nebuuza banne kati ngeno omukyalo tunafuna abapoliisi banajja bakwata kubafisa za kati n'obubaala bwaguddwawo dda Kayondo Fred ndi wano kanyasi yebali nnyo wana Kayondo. Okay kale wati wagambye simu kale katulabe badafa ate baba la kibagamba tulenga tugera maaso Impact FM kodi munafa tuliriza. Okay Mulangira Yesu yebazwe basuzo otya ne Dr. Galiwango mukamba mutyeyo obulamu buli butya ajje balako gyonna gye mutusaako engalo
Kaakati bannayuganda tulina okwebeereramu ennyo obulamu bwaffe. Abasajja bingi bye bakoze okusaanyaawo Africa yange, Africa yo, Africa ya buli ssekinnoomu abeera mu Africa, si Uganda yokka naye Africa okutwaliza wamu. Tuli baaluganda tulina kukwasiza wamu tulabe nga twegobako olukokobe lw'obusajja obwo n'ebintu byabwe bwe bukola kusaanyaawo obulamu bwaffe. Ebyekibuga tebatumalira budde, basobola okuzimba ebibuga ebyenjawulo ebyefaananiriza Kampala n'okusinga Kampala, kuba Kampala ali mu kisenyi, Kampala ali mu ntobazi, enkuba n'etonnya, ekibuga kyonna ne kijjula amazzi. Lwaki batumalako emirembe? Bakole ebibuga ebisinga Kampala okunyirira ebitali mu ntobazi. Ng'enkuba weetonnya ekibuga kisigala kibuga kyeyagaza kyenyumirizaamu. Batulekemu nedda. Si kugamba nti basitule Kampala kamutwale Nakasongola. Balabire ku nsi ezituliraanye zi Kenya zirina ebibuga ebyenjawulo kwe babalabira. Batambula abaka abateekamu ssente mugende mulabe ebiri mu nsi endala. Ssente zaffe zigendera ki ez'omuwa omusolo? Lwaki batumalako emirembe nabo kutubba ssente zaffe? Buli wamu baagala okubbirawo. Kati baagala abanene bagende bagule Nakasongola babaliyirire. Baagala abanene bagule Nakasongola bafune ssente. Wayise enguudo anti baba balina ozimba enguudo bagule kweza enguudo. Batulekemu ono Munyagwa Charles Owennamaganga, twesonyiwe Chemical Water, tunywe Mineral Water. Olangira kwagala nnyo ne bannayuganda bonna abakugoberera ne bali kuweereza. Omulangira Kalema Mukama yeebazibwe. Dr. Galiwago nkutumiddeko nnyera nkwagala nnyo. Naye n'ekirala bano abavubuka abazannya zaala gwe kyolina omanya gavumenti ye eringa ngeri mu bizinesi like okukamulamu abavubuka ssente. Kati ate oba oli awo mbatebe baleeta zi parish development model simanyi emyoga ate nga ssente era newe bazijjayo era bagenda zizannyamu za era zibadde ate basigale nga bazibasaba nti muzikomyewo. Kati banaazijjawa nga bazizannyemu zaala. Lwaki tebavaayo ne basooka bagalawo zaala? Kale baba balabanga ebawa omusolo mungi bateekewo time bagambe nti zaala gwawuddewo buti n'essaawa 2 ez'okumakya zaala abaguddewo naggalawo ekiro 7:8. Kati oba olaba ekintu ng'ekyo kitegeeza nti buli kasente omuntu kaakola olunaku lulamba mu buli ngeri baba balina okukamuka mulamu. Oba tulagawa Mukama ayambe ensi ye. Gardens Ride ni kamoocha. Embira bunange bwekyo bweri bwekyo wetambula eri bannaffe byebigenda maaso. That is mu ggwanga tubadde mukaawo. Ngenda kubawa general question instead of general answer. Kubuli ayogedde ku Uganda nti Mwami Muhammad nti Uganda baaliwo ekirabo okunywa mwenge. Mwami Kayondo nti alcohol ye solution ya buli kimu. Ekisinga obukulu waliwo nga tuyiga obukulu nga tuyiga obuto gye batuzaalira. So bwe tubanga twetaaga okukyusa eggwanga ndoza tuddeyo nnyo ku mwenge gwe tuyigira gye tubeera gye batuzaalira. In other words, empisa gy'olaba mu community kyangu nnyo okugitwala nti yentuufu. Empisa gy'olaba mu community nti yentuufu. Otera okulaba n'abakyala abato, abakyala abavubuka, Gen Z mothers ng'anywa kenge n'awaako n'omwana we. N'omuntu yabonoga ali kuki ng'ate musanyufu. Yes. Yeah. Abasajja bavubuka bagenda n'abaana bali mu clubs. Yes. Endongo n'ekuba nga bati ku mmeeza beetoolodde. So omwana alowooza nti that drink is normal. Yes.
nakulanga agunywa aguulira enkunya agimanyi. Yes. Yeah. Kati kukyayogedde kirala ku ky'abavubuka. Abavubuka nakugamba bali ku factory ndi factory zituwadde emirimu. Ekimu ku kibakozesa ekyo ekyokunywa omwenge nti tebalina bibabeera mu bwongo, tebalina kibakipinga busy obwongo bwabwe. Naye ate kyewuunyisa nti bano abali mu factory abakola omwenge tebagunywa, which is very good, almost what I say. Naye ate gyegulaga kaakati bwe kiba nti Uganda Investment Authority erina omukono mu factory ezikolebwa, lwaki mukulu Balamu tatwala time ye wabeerewo strict licensing, actually scrutiny before licensing of any new or whatever incoming factory y'omwenge. Bayise biragire bigambwe tumanye nebina okubeera bigeragira ebikambwe binabyo ebiragira ebikambo most times bibeeranga tebiringa mwenge nti gye gwongera okula n'obuka. Ebiragiro byaffe obudde gye bugenda, the more the time goes, kigwako tugenda mu kirala nebisirika. Yes. Sasa katubeerawo noga nti bakati eno agency nga bogamba nti mu USA balina DEA, Drug Enforcement Agency. Yes. Naffe wano department mu police bajja bagitaba narcotics ne bajja empowering okulwanyisa because nomero biragalagala ne bajja empowering ate ndabera bribe bo corruptible. Omwenge bakuteeka biragalagala tibagussaamu wano. Omwenge teguli biragalagala. Teguli biragalagala. Teguli biragalagala. Kuba gwojjukira bagukkiriza. Byayite biragalagala tebabikkiriza. Kale bukiba nga tebabikkiriza, then alcohol should also be added on the list. Okay. Yes. Yes. Eno kiki kye basanze mu magi mu Bungereza according to BBC. Baganye abaana abatawuli wense emyaka 5 n'abakyala ab'embuto okulyagana amagi. Omaye bazungu balina amagi gano ge bakuba tibali kuba njuba tebagikuba nekiro ekyengu tebakikuba bayitako wali kugunda erijja libanga terijja bulungi frying pan yawo amagi ago babagambye tebadda mu galya olw'ensonga tino muli mugundi salmonella outbreak ya kakawuka akaleeta ekibanga kyeddukano. So omunywanyiza bwekyo kyabadde egundi ya Bungereza bwekyo kyabadde okuba ndi baganya abakazi ab'embuto tebuna mukaya majago n'abaana bali wansi emyaka 5 kandi waliwo agenda oddikuba wanewa kumwe tukoppa nnyo ku TV okwo ne tubiraba engeri bali kuba mwejji terijja nakujja in fact bagiraba nti bayiwako bwe toli kuba bw'okuba enjuba bw'oti n'oliteekako wali ne bano balya babiyita biki bibagazi nti okiraba nga muli n'okuyebaayeba kikyayeba. Yes. Of course, what we watch is what we want to eat. I mean, yes, so okay. Sema guli yakutumira omukyala naliwa mkyala yankubira essimu twaga ku nsigo nankubira essimu wano last weekend now program najuliza na yakutumira munange mkyaloisi Mchaloisi yakutumira mchoisi Angundaru watia muita the West Nile lady. Angundaru babera balubara. Alia ofisi ya IG wano kugundi wano ofisi ya IG ya watula. We need to Parliament Avenue hao wali. We need to see her. Yampa kasoli ojo ina kasoli ntika yati musimba kasoli wa fugupa itango wa musoke wanda yaina all the colors esenjawulo yampa yoru watu mukama mulungi. Yes bamulwanyisa nete tulina kyakola tino okumuzaawo kali tutabenduza tuve wano kubanga gambe thanks comrade Uganda. Okay, unaza jisomendo zanaza jisomendo Shadow RDC Kaliro goni Mwidi Muhammad Shadow RDC Kaliro amiri tuwaisi bamu wa RDC nava mu wa Shadow dola sigula abantu ina mwana wange Masse birthday nakuwalero Masse happy birthday aliruwereyo happy birthday Masse yakubiranga ko I don't know why she don't mwaya mala senior 6 adda asomesa kati agenda ku university yadda asomesa awo gondi kubana kati agenda ku university
Mukama mulungi. ya bwenva wano njagala genda Kabubbu nagenda ibanga mpyama banamukiya mbafiirwa kibi nnyo. Kibi nnyo banayimbere bulungi bannayuganda tulye bulungi nkufu etandise muteeketeeke ennimiro. Akali singa basebule banyawulako naddako mbere bulungi tubagamba bulijjo nti no teri alumirirwa bulamu bw'okusinga ggwe n'olw'ensonga eyo abasirikale abo bakulwanirira baliise bulungi beyita white blood cells. Ekitali ekyo oyinza okwesanga ate munange ng'ogenze kubanga tebakwagalangako. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike